Abadde Yeeyita Omuwooza w'omusolo gamumyukidde ku kitebe ky'eggombolola y'Ekibinge mu maaso g'abakulembeze oluvannyuma lw'okumukwata lubona ng'asolooza ensimbi. Stephen Kagwa omutuuze ku kyalo Butayunja mu ggombolola y'Ekibinge mu disitulikiti y'e Bukomansimbi yakwatiddwa abakulembeze oluvannyuma lw'okumulimisa okumala akabanga. Kagwa okwatibwa kididde abakulembeze okumala ebbanga nga bafuna okwemulugunya okuva mu baaweebwa tenda okuwoza omusolo ko n'abasuubuzi mu kitundu nga bwe basasula omusolo omulundi ogusoba mugumu mu bawoza ab'enjawulo. Ono tumusanze mu ofiisi y'omwami w'eggombolola Andrew Sale nga bamubuuza akanna akataano. Nze Kagwa nkubuulire nafiirwako ekizimbe kiramba agakatono lwakodda mu bintu bya Fojjale. Fojjale mubi nnyo nnyo. Olulabye kamera zaffe tazzeemu kubaako kigambo kyanyega. Ono alabiddwako ng'akuba amasimu ag'okumukuma okumutaasa nga buteerere era gye biggweredde nga bamututte ku poliisi e Buyoga. Sooka ogende ongambire Maria akube ku ssimu gye mbalirwerako naye ntukubye watiriiko wambulira ekiddako. Edward Katimba okuva mu kampuni eya Tamtam eyaweebwa ttenda okuŋŋaanya omusolo mu ggombolola eno agambye nti babadde basanga akaseera akazibu nga buli we bagenda okuwoza omusolo basanga Kagwa yajjayo ddanga n'abasuubuzi abawa risiiti. Katimba ategeezezza nga kino bwe kibafiiriza ebitagambika. Layisinsi zino ziriko ne sitampu y'eggombolola ya Kibinge, so ne tusanga okusobonjezebwa kw'amaanyi nga n'abantu abasinga babagibwangako ssente ezitakka wansi wa mitwalo 2 ng'ate eggombolola twakkaanya nayo nga tulina abantu basasula emitwalo 5. Kansala akiikirira omuluka gw'ekisojja mu ggombolola Edward Kitavujja ategeezezza nti baludde nga bafuna okwemulugunya mu basuubuzi n'abeekyabawaliriza okusuula enkesa okutuusa lwe bakutte Kagwa. Annyonnyodde nti Kagwa yaliko omusolooza w'omusolo mu myaka egy'emabega kyokka n'alemererwa okusasula eggombolola naye kwe kusalawo n'emuggyako ttenda n'ejuwa omuntu omulala. Asoloozezza ebbanga ddene emyaka 3 ng'eggombolola efiiriddwa nnyo kuba omusolo gw'emmwanyi gubadde teguvaayo ogw'ebijanjaalo n'amaduuka agamu abadde agasolooza. Ssentebe Elsa Yokutani Bukomansimbi Fred Kayiira Nnyenje ategeeza nti okubbibwa kw'omusolo kufuuse baana baliwo ng'okunoonyezebwa kutadde ku bakungu abavunaanyizibwa ku by'omusolo mu disitulikiti bagambye nti bakoze kimala kuŋŋaanya musolo guno n'obwesimbu. Nga ne batekiniko bennyini oluusi tubatwaliddemu nti bwe basolooza nga bakozesa nga bwe bakola ki nga bwe baagala. Ate tulinayo ne wiikinensi endala nti oluusi ne ku magombolola kwennyini omusolo mu kifo ky'okugenda ogubankinga ku general fund account ogenda okukakkananga nabo ze basoloozezza bazikozesezza nga bwe bakola ki. Abamu ku batuuze basanyukidde ekyokukwatibwa okwa Kagwa ne bategeeza nga babadde basasula omusolo wabula nga tebalaba kye gukola. Amakubo ge mabi buli kimu enkuba bw'eba etonnya musigala mu nnyumba kubanga bwe mufuluma tewali gye nemulaga. Omwogezi wa poliisi mu bbendobendo ly'e Masaka Twaha Kasirye akakasizza okukwatibwa kwa Kagwa n'ategeeza nga bwe yagguddwako emisango egy'okujingirira sitampu n'obutabo bw'eggombolola bw'abadde asololezaako omusolo era ng'agenda kutwalibwa mu mbuga z'amateeka avunaanibwe. Era okunoonyeza kugenda mu maaso nga bwe tulaba ddala lwaki abadde akola ekyo era oluvannyuma omwami wa gavumenti ajja tutwadivaizinga ku ki kye tulina okuzzaako. Fiona Nannyomo yakusakidde eggulire lino.